abalebe ffe abalungi tuwaniriza nate wano ku Campus Facts 256 tube nga tubafa bakula tukugambye twakomewo mu style eyakabi twakomewo tubavuge tukikube nawe wooli okakkana ogambe naye buno obuwala twabagambye dda abateekamu ensimbi bahale butuwa twavona tukolako ye jokes collection n'obuvazi bwonna asobola okuba nti kutuusaako bulabalaba tulina tuwa abahale butuwa twavo nga 19 ya okumanya ebisingawo osobola okuwanika enamba yaabwe ey'essimu eri 0788751454 okumanya ebisingawo oba bavisitinga ku Facebook page eya High Level Tour and Travel Agency nga tetugenze nga tetuwenyodde mbwate biki tulina omulamwa era tunabakwengerayo amanya agenze Chesme nga ndi wamu nze Rosemarina ng'omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero tuweebuuza osobola otya okukuma relationship yammwe ng'ekyaboominga nga webadde nga mwakatandika kuba abantu bangi tubalaba interest nga bakatandika relationship tulaba nga ye relationship gyoyinza okwegomba naye oluvannyuma lw'emyezi ng'ebiri mwezi nga gumu n'olaba nga tokyegomba abali bagenda out tebakyagenda out balina engeri gye beetunuulira kati twagala twebuuze osobola otya okukuma relationship yo n'omwagalwawo ne muba nga mukyasobola okuba nga abakatandika trust gwenga gwe bukodyo ki bw'okoze okuba nga relationship yo ekyali oba relationship obuuzizo otya bukodyo naye nga nze seekubidde nti nina kendeseeyo relationships zino nga zitandika nga ebagamba nti omukwano guba kutandika making sure nti byemukola at first maybe oba weerabira nnyo funa ka notebook oteekemu buli kimu kye mwakola notebook yeetagisa relationship waliko abeerabira bayinza okubuuza bakusisinkana nga tokyajjukirayo kati wetaaga nonooti ebintu ng'ebyo kati osobola omukola ka surprise mu kifo ekyo kyennyini okurememberinga different moments osobola okuddayo mu ekifo kyennyini kwe bakusinkana kwe bakubira amanda neweeraga n'okola otya awo wennyini wakateeka ka surprise okwongera ku kyotresi ekyogamba nti ekyokujjukirayo we bakumitinga yeringanga anniversary abamu bakuza weekly monthly bwe batyo naye osanga omuwala bayitawo abavubuka tebatera kujjukira bintu nga bino abawala fe abasinga okola ebintu nga bino wiiki neeyita tetutera nnyo kola byawutubiwa tebinyuma after like some months samya n'okwata haniwo muterekere ka surprise nga Tracy wagambye at the same place where you met omujjukiza omugambe handi leero anniversary yaffe wano wetwamitinga the first place wano wangambire obugambo obwansanyusa nengamba you the one anti olaba lwaki abasajja tebatera bijjukira lwansonga y'omusajja aba alinze ekintu kimu kyokka yes kasita okimugamba aba alaba nga owuninga buli kimu tokyalina kyogamba bane temwerabira birthdays nga mumanyi ffe tulowooza mbu abavubuka tebakuza birthdays naye mukwano birthday is a special day to each and every one buli muntu nga yazaalibwa olwo olunaku lubeera special gyali oba musajja oba mukazi kati woba olina boyfriend wo gezanga okumukolera akantu akali special ku biddiyo kale ayinza oba bafamily members batera omukolera naye gwe ng'omuntu no surprise tekitegeeza nti olina okuba ng'okola bintu bingi nnyo mukubira essimu kusaa mukaaga gwekirwa bataasanya njukira tuba tuyingidde olunaku olulala give him a call omugambe happy birthday ekiba butakola twesinga wagambye si kyamaanyi nnyo give him a call kusaawa mukaaga ogwekiro mugulireyo ka card birthday card mugulireyo ka sweet buswiti bungi obuliko emitima bulolipop kamuleetera omugambe sweetheart han happy birthday anti oyinza obba ye yankolera something big kati nga nkubizaamu omutwalira ka sweet nedda mukwano in a relationship if someone loves you akatune kaba katiniwe kati he or she will value it newoba mwakatiniwe kati gobadde n'olowooza nti bw'onoomwa ebinene wanaakwagana nedda omukwano tegugulwa bintu kuba mutima newewe ebirala bamala ne bakyawe webale kitegeera nga gwe oba oyagala nnyo okubanga ekyagala beera ne girlfriend wo oba boyfriend wo mumakinga sure nti family ye ogiyisa bulungi ddala abavubuka tebagala bayisawo family muganda we mami we baganda bala balenzi mumakinga sure nti oli in a good relationship ne ba siblings be kuba nakyo tusobola okuviirako ki sister wasobola omugamba you know what big bro oyo simwagadde yakoze kati ne bwe kati nolaba ng'akyuse mubeere nga muli bayonjo kiri ku both sides tekiri ku mukyala yekka oba ku
mwami yekka abangi temwagala namwagala okunaaba omulungi gumu kyokka ne mugenda mugundi emirundi nga musaba naye noonaaba omulungi oku kyokka nga muwoza mwagala abakazi abayonjo nga gwonaabye gumu makinga sure munaaba emirundi egiri iko kumakya misana n'olweggulu abawala bi organize waliwo yakagambye munne nti hani oli organize banange omuntu buli wabeera ng'atuuka ewaka let's say you moving together omuntu buli watuuka ewaka nga buli kino kiri wano tagenda samba bikopo tagenda samba soani engatto weyazirese si weziri engatto zeyazirese ozirongosezza ebyo bigenda kwogera obeera smart bisikiriza beera ng'onaaba kati bamukinaabire ne katawero ajja kulaba katawero ne mu mind akitekeko nti akana kunaaba so she's clean and ready for everything ate mulekerawo bbeera ewaka ne mulowooza nti olw'okuba nga moving together kigaana olabika obulungi labika nga we yakusanga jjukira buli otandika bw'okubyeko agagoye oyambadde engoye nga nnya oyambadde ekishooti kye osuddeko ekisikaati bw'ayita eyo n'asangayo omuwala nga Rose ng'ayambadde dress ayambadde empale yali smart ajja kulaba nga gwe tekyakola kitakyakwetaaga tekyalabika bulungi yamulenge ne ku buliri mubwale bulungi temwala ate nga bajjajja baffe ate abawala mwala obuliri nga mwakagenda waba boyfriend wabwe naye awo bisejjaya nga binyirira bisikiriza biragala muleme kukoma ku luli olunaku lwosose kugenda mu nnyumba ye ogw'omuntu abawala mukwala obuliri mu making sure mukyusinga ne kala gezaala tebuteerako brown bulaaka mukwano by the way kyesigenda kwerabira mulekera okukosinga bapatina bamwe okola ebintu bye bataagala olw'okubanga gwe omukunya alina kyali n'oyagala omukyuse nti abadde takola kino akola kino olwokuba kyoyagala ebyo bintu bisa relationship atuka ekiseera nakoowa okusanyusa nyagange nze Rosemary nanga mbeera sitambulize kambeera ne munnange face day mubeere bulungi